esa ngo tukola naye so ekyo tekiriko nti ono bwaki oba ki no buli muyimbi yo leero abayimbi bangi nnyo leero omulaba gundi yamutegese enkya gundi yamutegese and it's all good ale tubeera in good faith kati nzire wa Jasmine bannanga ate Jasmine alina show nga first match mbasaba mugende mumuwagire sirina buzibu na Jasmine era bw'oba omufunye personally osobola n'omubuuza I even call her ku ssimu ekyo omusanga ng'eyo osobola omubuuza ti ddala kituufu yatugambye wamma mwogera ne ku ssimu you can even tell her ask her naye just mubaamu embeera ebintu mwagala okuteekawo mwenga mmwe kwabyo ebibakolera ebirungi tebinyuma naye Rema sooka otubulireko nga okirese n'omuliro ogwo era nga nawe bw'omumanya nti ekirungi ekitaliimu nnyo keyosi tekinyuma naye siina buzibu ate si nti bambi tewaliwo mbeera yonna eri intended okunyigiriza omulala concert muzirabe nnyo ezirina ku nnaku ezimu ng'ono ategese eno oli n'ategeka eri ate buli omu n'abeera successful kati nze ow'ewiiki enamba munnange wange ate oba ogisusizzaamu naye nga tewali bad faith era wennawe muva ku nze ate mugende mwagire Lydia Jasmine ku Africana ekibuzo ekiddako nudity mwana wange walabako eyo empale yange Daddy nalina eddaddi nga nina omulaga ku kisambi it was an intimate photoshoot nga bw'omanyi abakyala mbagamba oba n'omwami wo kyayo buli busomino bukibiki nange wano tojja kulaba kisambi kyange naye mba n'omwami wange kabeera eno kasiriiti nkwongerako eno buli kitundu kiba kyeyawudde kiti so it was an intimate photoshoot nga sobola kwambala gomasi ntegerekese taata okay bannange nale temunyingirira nnyo wesigendeko wantu kutuula kubanga munange mwamanyira nga si omuntu I'm telling you I'm in a happy place bw'obeera in a happy place wekanga kagende nnyumirwemuko and it's not a bad thing once in a while n'ogenda n'okyagala owange nadda gwakubiri ndyoke mbikole we live once kati mba sobola kunyumirwa kati mba nkola ki muleke ennyumirwe tudde ku kirala sponsor bamwekengedde baagala nti sponsor lwaki yehamuza mwami Kayembe ekyo kyogerako ki ekisooka okutegeka show buba bukugu obw'enjawulo nze mbadde mu field eno kuva 2004-5 myaka mingi banange nsiimye nnyo mwebale kukeera ne mbeerawo wano usually nsanga gundi eyo complaint eyo nti Rema bwe tuba tukwetaaga mu interviews tolabika oba ne munsanga oba ndi ku show ng'oba ya spice oli naakuyimiriza sooka otubuulire kino ne kiri naye ebiseera ebisinga mba siina kyakubagamba tekuba kwepanga oba kwematira naye mba sirina kyakubagamba at that particular time njagala nnyo n'enzija nalina ensonga nga nyina ensonga gye mbagamba ng'erimu amakulu era buli anyigira out there mbawulira ne Ivan manyi omukubira oyo tuba tumwetaaga ne tumufuna naye nga munansonyiwa mba siina kyakubagamba at that particular time naye akaseera ke kano nina ekyokubagamba nina concert nga 23 maze ebbanga nga neetegekera concert eno for some reason I even thought nyinza okuba nayo last year naye ng'ebintu ebyatambula nti opulaninga naye nga ne Katonda akola ki apulaninga mukama olunaku lwe yamanya nti ndikola concert lwali 23 February 2024 nakoma okukola concert nga tebannatuggala ndoza zizimu concert ezasembayo wano before COVID naye ate nakyo nekyebaliza mukama kubanga osobola okutegeka
wakati awo wonna ssente osasanyiza ate ne bakugala nga tosobodde. Kale nno mwattu ebintu byonna ebyobulamu bwange abadde Katonda. Abasinga mundabye tho abalala be bandabye nga Spice ne Pastor be bandabye nga bo bato nga nze nkuze, naye ate waliwo ne wana abandabye nga nange nkyali ddala. Banaye embeeraza bwe mbalabako I will get emotional kubanga olugendo mulumanyi. You've seen it all. It has been good. Nampa amaanyi to make those decisions. Ng'omwami ono gwe ntudde naye kumpi bwaŋŋambye nti andaba nga nsalawo si nze, Mukama yanyamba. Njagala okubaza ba sponsors. Pepsi, Aquafina, mwebale nnyo. Thank you for trusting me with your brand. I'm glad to be associated with you guys. Mwebale nnyo ddala. Akron. Ate musimanyi. Mundaze obuwagizi munjagadde buli kimu. Buli kenjagala banaye twandikoze bwe tuti mwandi ne mujja bambi. Thank you so much. Thank you so much. Era ndowooza ne Daddy gyali akimanyi nti nsiimye nnyo. Thank you so much. Era omuŋŋambira engeri gyeyise mu ggwe. Kati omuŋŋambira mugambe baby we yasiimye. Jude Color Solutions, thank you so much. Mutambudde nange ebbanga lyonna. Ate sinze nzekka, but every artist yaleeta ne mujja mwebale kutwaniriza. Tukimanyi nti ku Jude tubawaka. Buli muntu yenna, every creative ali welcome mu Jude Color. Thank you so much. DSPA, the firefighters, mwebale. Abantu mulina obbalaga bimukola. Muzikiza emiriro. Naye ogwa 23rd munagusobola. Gugenda kukwata. Anti mbagamba sure to be on fire. To ask for what? Loza mujene bimotoka ebyo by'amazzi munatuyamba. Thank you. Nation Media, Next Media, bannange. Muli bangi nno naye nyinza obutabamenya omukoomu. Naye nze nsiimye nnyo Capital. Bannange mwebale. You've been with me from the word go. Kuva eri. Gobimba banga mubwagala mumpa airplate kasita mutukwatako mutuwera ddala amaanyi. Thank you so much. Zonna radio eziri wano, TV eziri wano, menyani ndekaani. Saalongo n'agenda ozinzijukiza along the way. Naye nga eno si just concert. I take it as a journey. Waliwo yangambye wandikuziza 10 years. Giba 10. Toyongerako mingi nange. 10. Wandikuziza wankifudde 10 years of Rema. Naye nkitwala nti nkyalinayo chance eyongere mu maaso. Tujja kifuula mu maaso abo batukigeza ati. Naye nga tukizimbidde ebbanga. Njagala mumanyi bye mbadde nkola. Besides music, I want this concert to be an opportunity mumanye ng'omuntu. Because abasinga mumanyi nga Rema. But I want you to get to know me deeper. Kweno concert.